بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على جميع النعم التي أنعم علينا، ونصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن نبدأ المادة قواعد إملاء. Atugenda kubeera nga tutandika okubeera nga tusharaha ekitabo kyaffe ekya mudhakiratu qawaidi imula ekya sana athalisatu al-i'dadiya. Tugenda kulaba nga tusharaha ekitabo kino eno ekya qawaidi imula bwe tuyita imula wal khattu abasinga obungi, ekya kilasi ya senior 4 oba senior 3 ey'Oluwarabu eyaffe. Mu topic eno mu kitabo kino tugenda kulaba mu taamu esooka oba al-fatratu al-ula tulinamu alif layina fi akhir asma'u thalathiyya, alif layina fi akhir asma'u ghayr thalathiyya, alif layina fi akhir af'al thalathiyya, alif layina fi akhir af'al ghayr thalathiyya. Tugenda kulaba mu taamu esookera ddala nga tugenda kulaba ku alif layina. Alif layina ng'eri ku nkomerero kw'amannya ag'ennukuta essatu, ku nkomerero g'amannya agatali ga nnukuta ssatu bagasukka ku ssatu. Tulabe ku bikolwa eby'ennukuta essatu, ebikolwa eby'ennukuta ezisukka ku ssatu. Naye fal-aana nga tutandika tugenda kulaba ku topic esooka nti ma yu'rafu bihi al-waawi min al-yaa'i. Tujja kulaba ma yu'rafu bihi al-waawi min al-yaa'i. Otegeera otya oba omanya otya alif eya layina eva mu waawu ne ya ozaawula otya? Tuzitegeera tutya ennukuta nti eno alifu layina eno oba eno alifu eva mu yaa'u oba eno eva mu waawu, bitegeera otya? So topic esookera ddala mu kitabo kino eno. Topic esookera ddala mu kitabo kino eno yeeyo topic egamba nti ma yu'rafu bihi al-waawi min al-yaa'i. Ekitabo kino baakiteekateeka nga olaba ekitabo kya nahawu oba tebabiteekateeka ebya kawaidi byonna. Basooka ne bakuwa amusilaawo ezisookera ddala zetuyita examples oba ebyokulabirako, ne bakuwa tawdiihu okunnyonnyola example eyo, then ne bakuwa al-qaida oba kaida zizimbirako oba nga taarifaati ez'ebintu ebyo. So tutandika mada yaffe tugamba nti ma yu'rafu bihi al-waawi min al-yaa'i. Tutegeera tutya otyawula otya ennukuta eno alifu eno nti eva mu waawu, eno n'ojawula otya nti eva mu ki? Mu yaa'i. Leero tujja kutambula katambula tujja kusookera ku kaida. Tugamba no bakuwa al-amthilatu ebyokulabirako, ebintu bino byetegereze bulungi. Ne basooka ne bakuwa misaalu oba amthila ebyokulabirako examples, then ne babeera nga bakusharahira bakola tawdiihu okwanjuluza ne bakulaga ebiri mu example ezo, then ne bakuwa kaida wale ku nkomerero. Tutandika ne amthila. Misaalu bataddewo mu bracket oba twaifa groups bagroupinze mu group bidi. Twaifa esooka mulimu example egamba lisanu lifata nisifu wa nisifu fuaduhu. Lisanu lifata nisifu wa nisifu fuaduhu, nti olulimi lw'omuvubuka kitundutundu. Olulimi lw'omuvubuka lukola haafu ku ye, wa nisifu fuaduhu, ate ekitundu ekirala gwe mutima gwe. So nti olulimi luno eno omuntu yayogera, omuntu asobola okusirika n'olowooza nti alinamu amagezi, naye byayogera bijjayo kyali ndi musajja w'ekituufu alina amagezi oba talina. Osobola okulaba omuntu ng'anyumye asirise n'olowooza nti ategeera, naye bino byayogera binene kutugeegi nga kutuweyingira kutumpimira nti musajja kituufu tategeera, kale singa yasirise.
nitulowooza nti mugezi naye nga temuli yadde. So agamba wano misaalo esooka ti lisaanu lifata, bakulaga fata omuvubuka nga bawandiika alifu layini eyo ngeri mu suratu aliya oba tuyita hamzatu maksura eyo ojja balaba alifu eyo alifu eyo eri ku suratu aliya efaana ya omujagiraba inshallah. Then agamba nti lisaanu lifata nisifu wa nisifu fuaduhu. Then example yokubiri agamba nti al asa liman asa, nti omuggo guli eyo akola ki asobya oba omujeemu, omuggo gukolako oyo omujeemu. Kigambo asa kwe kujeema kisembayo ekiri ku suratu aliya. Then ekisooka al asa ekya alifu eyesimbye ekiriko alifu eyo tugamba nti ekyo kitegeeza omuggo. Al asa liman asa, nti omuggo gukolako oyo omujeemu oba oyo akoze eki ajeemye. Then eyo gurupu esooka. Gurupu eyokubiri erimu misaalo nayo bbiri. Waliwo aya egamba nti wama ramaita idh ramaita walakina allaha rama. Eyo aya mu Qur'ani era ayisangibwa mu surati al-Anfal aya 17. Allah yagamba nti wama ramaita, agamba nabbi waffe Muhammad nti wama ramaita, nti si gwe wakasuka, idh ramaita mu kaseera ako wakasukira, walakina allaha rama, wabula Allah yakola ki yakasuka. So nti nabbi we yakasuka akasayi nakakwasa omulabe eri, kati ye oyinza okulowooza nti gwakoze ekyo wabula Allah yaba akoze eki yaba akikusobozeseza. Niyinza okuba nga nawe oyise wonna wonna Allah nakuyisaawo gwe mu magezi golowooza baba nakuleseza amagezi g'amaanyi nakoze bwenti ne bwenti wa teri kyokoze. Allah tabaraka wa ta'ala ye muyinza buli kimu yakusobozesa busobozesa mu magezi ge Allah ne mu maanyi ge in his might ni mwakusobozesa nobeeranga baako nekyokola. So nagamba nti wama ramaita idh ramaita walakina Allah rama, bakulaga ekigambo ramaita idh wama ramaita idh ramaita walakina Allah rama. Rama yesembayo nti walakina Allah rama. Olaba bulungi nanka eyo alifu eyo ngeri ku surati aliya efaanagana eri ku kifaananyi kyaya. Njakuba tulaba mu maaso wa tawdih. Then aya munyanga misaalo esembayo mu gurupu eyokubiri kigamba nti ala talibu bi akhlaqihi wasama binafsihi ani danaya. Agamba ala talibu bi akhlaqihi wasama binafsihi ani danaya. Agamba nti ala talibu, nti ekigambo ala nti okwekubeera omuntu asiturwa obanga ateekebwa waggulu ala era kigambo nti yawanikibwa oba yasiturwa omuyizi n'empisa ze. So nti empisa ze zamufuula ow'ekitiibwa, zamusitula ekitiibwa, zamusitula olw'empisa ze ennungi. wasama binafsihi anidanaya, ate naye kennyini neyeegulumiza n'ateteekamu abo abantu abaaki abawansi n'ebintu ebisobola okubeera bimukaka neyeebwa n'abeera nga yeefuula nga ye sama binafsihi nebeera nga yeewala ebyo ebisobola okubeera nga bimukakanya, ebisobola okumufuula owa wansi oba ebimutyoboola oba ebimussa ekitiibwa. Omuvubuka oyo gwe boogerako wano eno. So example ziri wano. Then tawdih bagezaako okubeera nga bakunnyonnyola bwe tuva okulaba mu misaalo ezo. Bagamba wano nta'ammal amthilatu at-ta'ifatu al-ula tajidu anna kalimatay alfata nekyokubiri al asa ismani thulasiyani khatima bi alf layina. Agamba nti ta'ammal, wetegereze amthilatu, wetegereza amthila oba examples eziri mu gurupu esooka at-ta'ifatu al-ula, mu gurupu esooka tajidu weesanga olaba anna kalimatay, nti mazima ebigambo ebibiri ebyo alifata ekyo ekirifata kyo tulaba waggulu. Then al asa n'omuggo agamba nti isman, tulaba nga ago mannya abiri thulasiyani aganukuta emmeka essatu khatima bi alifu layina gasembezaayo gona ennuku gasembezaayo gona alifu eyo eya layina, alifu empeweere tuyite layina.
ناقام أنت ولكننا نلاحظ أن ألف قد اختلفت كتابتها نياتي ويتجريزا برونجي ويندو كلا بانغا ألف يزو زاو كان ينجي جوازواندي سيمو يمباندي كيازي ياو كان wali we mujibawani senge ikusotelea efana gana ya emunga yesimbi alifu yenyini so zizao kana nagama nti walakinana nulahidu أن ألف قد اختلفت كتابتها في كلمتين فكتبت على صوت الياء في المثال الأول بينما كتبت ألف طويلة في مثال الثاني هجامة أنت وويتجريزو بروندو جندو كلا بانغاتي ألف زنزاو كان إمباندي كيازو في كلمتين بجامة توجد كبيبيبيو فتا نعسوا نجامة أنت فكتبت على صوت الياء كيسو كباوانديكا نجري ألف يونجري كسرة الياء في مثال الأول مكزامبي سوكا يتوغامن لسان لفتا ولا بفتانغا ألف واندي كدوم صوت الياء بينما كتبت ألف طويلة في مثال ثاني نيتا فيرانغا وبدي واندي سنجري ألف طويلة ألف يمبانفو example yoku bisanzwe mu example soka bakulaga twawandi se alif ngeri kusurati ya efanagana ya u then ate mu example yoku biri neberanga haji wandise ngefanagana ngeri alif tawira tugenda maso agamba nti wa idha bahasna عن سبب لهذا اختلاف فإننا نجد أن الألف في المثال الأول الفتى أصلها الياء أصلها ياء لذا كتبت على صورة الياء وإنما في مثال الثاني أصلها واو لذا كتبت ألف طويلة تقام بوانو انتوا إذا بحثنا وبانو قد ريساش عن سبب لهذا الاختلاف كن سنغراتي كن جو كانيري ومنبانديكا يا أرفيزو باو تجريزا نوكا ريساش ونو نيريزينيو كن سنغي فيديكو كبيرانغ زاو كان أرفيزو إلي نانيبرانغ فان إلي كسوات ليا inda nebirangi alifu tawira agamba nti fa innana najidu ugentu matwesanga tugenda okizula nti anna al alifu fil misal awwal ndi mazina alifu eyo erimu example esokera ddala agamba example ekigambo alifata aslu hayau nti esimuko yayo nukuteyo jeva asulu yayo eriya eva mu yao lidha kutibati ala sotliya norensonge eyo ewandikibwa oba ewandikibwa mu kifaananisha ya olwokubanga asulu yayo yau nayo tugiwandika mu kifaananisha yao nagamba nti wa annaha fi المثال الثاني أتى mwekizampe yokubiri asulu hawawu asulu yayo bensimuko yenukuteyo eri wawu lidha kutibati alifan tawira noro ensonga eyo ewandikibwa nga alifu mpanvu mujja kulaba otegeera otya asulu yayo mujja kulaba muka dawali wansi yeno bakyayongera nga bakola ki bakunnyonnyola agamba wano nti fa kaifa nu'rafu al alifu allati asluha wawu من الألف التي أصلها ياء حجاما تسمى تتيا فكيف نعرف الألف التي أصلها واو من الألف التي أصلها ياء تتجرا تتيا تمنى تتيا ألف نجنسمكو ياء واو إذا أقوجاو لكو ألف ensimuko yayo nga ya tuzitegera tumanya tutya tuzawula tutya tuzitegera tutya alifu ezo nkene eva mu yao eneva mu wao so tugamba wano ntamba nti innana na'rifu dhalika nti mazima tutegera ensonga eyo tutegera alifu eno nti ya yao oba nti eva mu yao oba eneno asuru yayo nti eri wao birujuu ila muajim lugati al-arabia nga tujiza obanga tuzeyo nga tunonyereza ku Arabic dictionary nga tuze tusobola okubeera nga tugitegeera nga tusomye mu dictionary y'Oluwarabu eyo tulaga asulu y'ebigambo ebyo nagamba nti wayumukino aidan era osobolera ddala okubeera nga era okitegeera
ma'rifatu dhalika okubera nga otegeera ekyo min khilali tasniyati lkalimati nahawu nga obweyambisiza okubeera nga ebigambo ebyo bifuula ebibiri gabanga mannya ekigambo ekyo okiza mu tasniya mu musanna bibiri n'olaba nukuta eya wakati ekyuka etya kati nga nagiramu nti fata nefuuka fatayani omuvubuka fata babeera babiri tugamba fatayani nolaba nti ennukuta eno eva mu ya unomanya olwokubanga eba efuuse ki ya ufatayani awo nobeera ngaomanya nti eno ennukuta ekitegeeza asulu yaayo eno alifu eno leyina eno asulu yaayo yao nagamba nti au jamuha oba nokiiza mu jamu webali gabeera nga mannya ogafuula amangi jamu an muannathan salima nogafuula jamu naye nga jamu eyo ya muannasi salima nga ya mukikyala ebikyala obiza mu bikyala salima nogamba katuweze nahawu nogamba nti raha nogamba rahayati fata fatayati nomanya fatayati kati nefuka yao nomanya nti asulu yayo erishi yao nagamba nti fa aslu li alifu nagamba nti fa aslu li alifu yao lidha tuktabu alifu ala surati liya wano gyokulabanga asulu y'ennukuta eno ya alifu eno eri yao so n'olw'ensonga yewandiikibwa ng'eri ku kifaananyi kya yao ng'efaanagana yao tugiwandiika ala surati liya tugiwandiika ku kifaananyi kya yao olw'okubanga tuzzeeyo tulaba nti efuuse ki tulaba asulu yayo nga yao netuyongerayo mu maaso n'agamba wano eno nga tweyongerayo mu maaso agamba nti wa idha jaa aslu alifu wawan singa ejjanga asulu ye alifu eyo nga waawu fitasiniya ng'obiyiziza mu musanna oba nga obifudde bibiri walijamu ne mu bingi nga bifuuse jamu oba kiyita prulo agamba nti nahawu ng'ekyokulabirako aswa omugo gulimu tugamba nti aswa deni asawani emigo nga gifuuse ebiri kibooka ebbiri eba sticks tugamba nti asawani nolaba nti ebadde alifu eno eyaleyina efuuse waawu asawani nomanya nti eno alifu eva mu waawu okiza mu musanna oba asawati mujamu nkifuuka asawati jamu muannasi salima tugiolanga efuuse ate asawati aswa asawani asawati nomanya ennukuta eno efuuka waawu kati olabanga waawu yeze mu kifo kya alifu eri netumanya nti asulu yaayo ebadde waawu so mu mbeera egyo tukutabu alifan tawira fil mufradi wekibeera nga kiri mu mufradi oba musinjula tugiwandiika nga alifun tawira so waliwe tulabye nti webe asulu yayo nga yau tugiwandiika ala surati liya kansubire nti wategeerekese bulungi tugamba wano nti intakiru baada dhalika wawe da weyongereyo mu maaso va ku ekyo dda ku kino agamba intakiru baada dhalika olumalirizawo kati dda ila amsilatu ataifatu thaniya dda mu gurupu ey'okubiri ova ku gurupu esooka tugimaliriza kati ate bwodda ku gurupu ey'okubiri gurupu athaniya tajidu anna kalimati rama ala sama wetegereza ogenda okwesanga ng'ebigambo bino byenjogeddeko rama kyekisooka okasuka ala okubeera ng'omuntu ki wa waggulu then sama kyana so sama sumuwu era kuba ku muntu kubeera nga yeegulumiza oba nga yeetukuza oba kale okwegulumiza kubeera nga weefulako ow'ekitalo agamba wano nti ogenda okulaba ebigambo ebyo afaalu thulaathiya nga bikolwa byate bikolwa ebyennukuta esatu makhtumatu bi alifu layina ate nga byonna byonna bisembeeza bikomenkereza ne alifu layina n'agamba nti wakad ikhtalafat kitabatuha wabula ate zaawukana empandiika yaazo alifu layina zaawukana mu mpandiika fil afaali mu bikolwa ebyo kama
اختلفت في الأسماء ngawe byawukanye mu mannya gali gabadde mannya nga fata alinya erinnya lya kintu fata omuvubuka then ekigambo asa omuggo nayo linnya lya kintu omuggo tegira nti eba nawuni then wano ate wano bigambo rama kukasuka kyevabu netulaba ekigambo wano nti ala nakyo kyevabu nene sama agamba wano nti obiraba nti byawukana mu mpandiika yabyo ngawe kibadde ku mannya nagamba nti farasmati ala surati lya ebimu babiwandiise nga biri ku bisembyayo biri ku kifaananyi kya yaau fi lfiilu al awal mu kikolwa ekisoose warasmati al alfa tawilatan fi thani wa thalitha ate ne biwandiikibwa nga biri ku alifu tawila alifu empanvu mu example ey'okubiri n'ey'okusatu wasababu fi dhalika huwa anna alfiilu al awal rama asul alifu ya agamba nti ensonga eviddeko okubeera nga ziwandiikibwa nga woobirabye okubeera nga byawukana mu example esooka kigamba nti anna alfiilu al awal ekigambo ekisooka oba example ekikolwa ekisooka ekya rama asul alifu eyo ensimuko yaayo yaau eva mu yaau fakutibati alifu fihi ala surati lya nebeera nga alifu eri mu kigambo ekyo ewandiikiddwa ku kifaananyi kya yaau oba giwandiise ng'efaanagana yaau n'agamba nti wa asulu alifu fi lfiilaini ala wasama waawu ate asulu ya alifu eri ku bikolwa bino ebibiri ebisembyeyo ala ne sama waawu fakutibati fi lfiilu alifan tawila nebeera nga ewandikiddwa alifu eyo ku bikolwa ebyo byetogeddeko ebibiri ebyo alifan tawila alifu empanvu wayurafu hatha al asulu otegeera asulu y'ebintu ebyo byetogeddeko biisinaadi lisiilu ila damiri ng'otadde ku kikolwa ekyo ng'otaddeko damiri omukozi oba damiri ya pronoun damiri rafu mutaharriku obetekako damiru ngeri rafu mutaharriku ngeri marufuu ngate eweereddwa ngeri mutaharriku nga onagamba nti fatakuru n'ogamba ramaitu gwe kati weefuula omukozi ekigambo ekyo nti rama kwe kukuba kasuka kati gwe kyogere nga gwakikoze nti gifudde damiru mutaharriku ate ngeri marufuu nga gwe oyo omukozi w'ekikolwa ekyo rama kwe kasuka kati gamba oti nkasuse nogamba oti ramaitu so ogamba nti ramaitu gyokulaba nga rama ebadde yaau eyo asulu yaayo olaba nti ramaitu efuuse yaau yennyini nomanya nti asulu yaayo eri yaau so wano agamba wano nti fatakuru n'ogamba nti ramaitu then oda kigambo ala kati gamba oti ndi wawaggulu oba nsukulumiziddwa nga onagamba nti alawutu kigambo ala ogamba nti alawutu negulumiza oba nsituliddwa so ekigambo nti alawutu nesitudde mbeera bwetyo then ekigambo sama ogamba nti samawutu nomanya nti alawutu alifu eyo eva mu waawo then ekigambo wano nti samawutu nomanya nti alifu eyo ebadde eva mu waawo samawutu kuba oba oyogera ekigambo eti sama kati weyogereko nga gwe kati gwe mukozi w'ekikolwa ekyo okikoze ngoze mudamiru pronoun kati wejjewo tigwe erinnya nogamba nti samawutu kati ogamba nti samawutu olaba nga alifu ekyuse neefuuka waawo nomanya nti asulu yaayo ebadde waawo wali ekigambo rama ogamba nti ramaitu nkasuse so ramaitu olaba nti alifu eri efuuse yaau so nolaba nti asulu yaayo yaau abitegerekese n'agamba nti au birujuu ila mudari'u fatakuru oba n'okiza mu mudari'u ekikolwa ekigenda mu maaso n'ogamba nti yarumi ogamba nti nkasuka yarumi nolaba nti yaau eyo rama yarumi nolaba nti yaau eyo eri swatiliya then ya'alu olaba ya'alu ekigambo ekyo yasimu damiru mudari'u yaayo oba ekikolwa kiyize mu kintu ekigiri continuous oba kigenda mu maaso oba present continuous tugamba nti yasimu ya'alu
yarumi akasuka izi alimu kasuka yarumi then ya'alu akasuka ya'alu astura then yasimu mumbera wetu so nobeera ng'olaba nti waawo eri ekomawo nekulaga nti alifu eno ebadde eva asulu yaayo waawo then neya nekulaga nti eva mu yaa'u wakadhalika almasdar nahwu rama nawekyo newokiza mu masdaru gaakyo ekigambo nga olaba wakadhalika almasdar nowuza esimuko y'ebigambo ebyo nga nahwu ekyokulabirako rama olaba nti rama eyo yaa'u ye asulu yaayo then wa alaw then wasamau alaw samau so nomanya nti nukuti eyo ebeera eri olaba ekigambo era uluwu olaba byebimu ebyo sumuwun ramyun kati masdaru ramyun ekigambo ekyo ramyun uluwun sumuwun ebigambo ebyo olaba ngaera asulu ye alifu eyo bawaawo eyo asulu ya alifu layina eyo either eriyaa'u oba waawo so eyo ye tawdihu bagezaako okubeera nga bakunnyonnyola njakakola odiyo emu topic njagikolera nga odiyo ng'emu ogiwa obudde obitegeere bulungi then alqaida kati bagusharahira abo nabyo nebiri awo bakuwa kaida wano wansi agamba nti tuqrafu alifu layina المنقلبة عن الواو أو الياء في الأسماء الثلاثية بتسنيتها أو جمعها جمعا مؤنثا سالما هذا أنتم وتجيرا ألف لينة ألف لينة ينبوي وتجيرا المنقلبة يشوسيدوا ejidwa عن واو يفد مواو أو ياء وبام ياء mumanya ag'ennukuta esatu fi asmaul athalathiyya mumanya ag'ennukuta esatu ogitegeera okugimanya bitasniyatiha ng'obifudde bibiri au jam'uha oba n'obifuula ogiziza mu jam'u n'obifuula bingi jam'an mu'annasan saliman n'obifuula ebibiri oba ebingi nga bikyala مؤنثا سالما سي مذكر وبلا مؤنثا سالما نقام أنت فإن جاءت في المثنى أو الجمع يا سينغا إجا ممثنى ويفد بيبي ومجمع نجانغا ياء عرف أن أصلها الياء shitegereke kawa arifa shitegereke kawa shimanyi oshitegeera nti asulu yaayo yaa'u fakutibati fi mufradu ala satil ya ewandiikibwa musinjula ng'eri ku kifaananyi kya yaa'u n'agamba wano tuwa injaati fi musanna aw aljamu waaw singa ejja mu musanna ng'obifudde bibiri nejja oba mu jamu oba ng'obifudde bingi nejja ng'eri waawu waawan agamba nti orifa anna asluha waawu okitegeera okimanya nti asulu yaayo waawu fakutibat oba fatuktabu fil mufradu alifan tawila nebeera nga ewandiikibwa nga eri mufradu ogiwandiika nga eri ku alifan tawila ng'efaanagana alifu empanvu alifu bweti so webeera nga waawo tuwandiika alifu empanvu then webeera nga yaa'u tuwandiika nga eri ku swatiliya netugamba namba 2 ye kaida so kaida eyokubiri agamba nti tuqraf alif layina almunqaliba an lwawu أو الياء في الأفعال الثلاثية بإسنادها إلى ضمير رفع متحرك هذا ما أنت تجيرا ألف لينة مبيكوروا نقطة شو تجيرا ألف لينة منقلب يشوسي دوا وكوفا كوا وبكوا في الأفعال الثلاثية مبيكوروا mtoto kubikora galiga wademanya kati wano bikorwa by'ennukuta esatu بإسنادها ngogiza obango ogizayo ila damiri rafu ogiza ku damir yana pronoun damir rafu mutaharrik ngiri kempezera marfu agama anti ramaitu alautu samautu hakadha au
بمضارئها ونوجز مضارئ present continuous tense أو بالمصدر ونوجز مصدر غايو نوغاما أنت فإن جاءت الياء فيها عرف أن الألف أصلها يا سنجي جانجي يا وابانتي كامن رميت وبا رمي ومانيا وجانجا يا وتجدا بتجيزين يا يو أصل يا يو بنسمكو يا يو يا فتكتب على سورة اليا إلى يواندكوا kuchifananyi cha ya'u obe wandikibwa ng'efaanaganira ddala ya'u deni n'agamba nti wa inja atili waawu singa ejja ng'efuuse waawu fiiha mu kigambo ekyo ng'omaze ogiyiriza mu masdar oba mu mudari'u oba mu damiru رفع متحرك هجامبا أنتي أن أشتغل أرفع أو تجل أو تجزي وعرف أو مانيا أن الألف أنت مزما ألف يو أصلها واوي اسمكو يو واو فتكتب ألفا طويلة نبيرانجي وانديكي وانغا ألف مبانفو so yeka ida eriawo so awo nokwiranga wetegerezaawo nnyo osobola okwiranga obitegeera obiddamu otiso giddamu audio n'ogiddamu nobeeranga oyongera obitegeera naye nga kyangu nnyo tugambye nti ennukuta eyo webanga linnya nga isimu ogiza libanga linnya oteeka mu musanna obifula bibiri oba n'obifuula mu jamu n'obiza mu bingi n'olaba nukuta ekyuka etyo ebeeranga efuuse ya mu musanna ng'ekigambo fata ogamba nti fata yaani nomanya nti eyo asulu yaayo yaao oba aswawaani nomanya nti asulu yaayo waawo hakaza then nebibeera nga bikolwa nga kigambo ng'ekigambo rama okasuka jara jaraitu hakaza omanya nti olabanga nukuta eyo yaao ng'ogiza mu ضمير متحرك صوت ضمير رفع متحرك غيفوس ياء ومن يسر ياء وبا نوبيزا مضارع نشغا رمي يرمي ولا بلونجي يفوس ياء يسمو ولا بلونجي يفوس واو ولا بيغامbe ebyo ya'alu mbera bwete so nomanya nti eno nukuta eva mu waawo so ebyo ebisookerwako etopiki yaffe esooka then waliwo atamarinati oba tuyitanga tests oba example exercises ezo ojja kubeera ng'ozaanukula ojja kubeera ng'obinyannukulira inshallah tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.